Buterebo mulabi waffe omulungi owakakos facts 256 nkwaniriza mu programu yaffe eno. Webale subscribinga, webale kufollowinga YouTube channel yaffe, webale kubanga commentinga video zonna, webale kubanga oziraba. Siri wanonze kamberawo ne bana bawala ababiri bagenda bakweyanjulira bakubuzeeko oluvannyuma tukole ki tugende mu maaso. Tubaniriza abalabi baffe abakakos facts 256 amanya gange nze Tracy era nze nga nyongera okujjukiza abateekamu ensimbi okulabika nti otulaba be ba Higher Level Tour and Travel Agency. Osobola basisinkana ku Facebook page yaabwe eya Higher Level Tour and Travel Agency. WhatsApp number yaabwe eri 0788 75 14 54. Mwebale nnyo beera nga mwekuumira ku YouTube channel yaffe Kakos Facts 256 temujjango okuba nange amanya nze Rose. Tugenda batutandikira awatali kola kikwetooloola. Muyimbi Fameica atwaliddwa Mukooti nga bano avunaanibwa okuba nti oluyimba lwe yakuba lwolumanyikiddwa nga property abasinga mu lutegeera My Woman is My Property yatwaliddwa Mukooti. Abakyala nga bano bakulembeddwamu Presidia Nagasha ono nga yagenze nga looya waabwe. Bano bagamba nti luno oluyimba lulina engeri gye lutyobola ekitibwa ky'omukyala, lulina engeri gye lukakkanya omukyala. Ndowooza gwe omulabi waffe omulungi oyinza oba naawe oluyimba sinakuyinza oluyimba olumanyi My Property, My Chapati, My Bugatti. Kati bano bagamba luno oluyimba lukola ki lukakkanya omukyala. Nga kyetwagala osooka okuwebuza property kyeki kubanga abakyala bano we bagenze mu kooti ensonga enkulu eyabatutte nti omuyimbi ono yayita abakyala nti property. Kati tusooke tuwebuze property kyeki Tracy. property nze nyinza okugamba nti kyekintu omuntu kya owninga nga kino kyange. Kati omuntu ogamba nti property yange kitegeeza nti omuntu yali gambe bamuvudde mu kyaki aku owninze nze sikiraba mbuzibu naye omuntu okuyita property waliwo emmotoka biki kati era n'oli ogamba nti kino kyange abeera mu butuufu akwagala ng'era talina mulala ayagala kukola ki kubanga akwetwalira kiba kikye property nga nze nkitegeera. Eseeza tugambe nti abakyala bano bo bakirabye nti abakyala Fameica yabatwalanga ebintu ebyo byogerako nene watwala bwate tekirina buzibu mpozi Rose wama property ndowooza property motoka nyumba taka ekintu kyoba osobola otunda. So if Fameica says you're my woman, you're my property, he's like he can sell you, he can give you to anyone wabayagalidde. So kale tugambe engeri yali asobola expressingamu love ye eri mukazi we naye yakireetamu mu ngeri disrespecting, calling someone a property. It's like that person asobola okugabira omuntu yenna wabayagalidde. Ekiseeza nammwe abakyala bendi nabo wano temukkiriziganya na luyimba olwo. Nze nzikiriziganya nalwo kubanga yayimba ebintu bingi wako kati abantu bagenda ne beesiba ku main word property naye omuntu yayimba ku My Bugatti, My Yogurt, My biki kitegeeza nti buli kaseera wakwagalira olina kubeera awo wakuyisa ekintu awo wennyini. Abakyala bano bagenze ne bategeeza nti oluyimba luno okumanya lubi nnyo lutwalira ddala omukyala ng'ekyokulya chapati, yogurt, Bugatti. muli byakulya mwe temulaba nti kirina engeri wekibanyigira tewali sinti omukazi aba kyakulya ekyo kyokyongamba nti abeera disrespecting ze mu ngeri emu oba endala naye nenziramu nekugamba nti that's the only oba yengeri gye yalabamu, that's the way gye yalaba nga jasobola expressingamu love ye nga ye naye ate nga still kisigala nti yatu disrespectinga boyfriend ono agamba my property kati tugaye nga agamba abakyali be n'agamba mboli property. How do you feel? kyagamba bakuyita chapati towuliramu mulingo osanuseera bayita wano My Apple, My Ice Cream ne bawomerera na bulungi temuyomba abagamba apple of my eye si my apple tusasa mama balisalako kiwanvu nnyo n'oyo no yavuddeyo n'ayongerako nti Fameica ne producer we Atin alina okuba nga avaayo ne yeetonda. Twebuuza Fameica avaayo yeetonde oba teyeetonda? talina kwetonda lwa nsonga luno oluyimba lumazeewo bbanga ki lwafulumizibwamu akati lumazeewo ebbanga emyaka 2 kati gwoba wakakiraba ssaawa zino oluyimba lubaddewo ne lubeerako nga hiti ne lubeera countdown ng'abantu balunyumira mukwano okwetonda kiba tekijjaku talina kwetonda bwebeesootinga producer abeerawo okukuba ngoma kimunyumira ekimujjira mu mutwe vibe eyo gy'abeera nayo lwe luyimba balina kukwata ebawakukwata tebalina kukwata fiiki tebalina kukwata atini maybe eyaluwandiika nate ne fiiki simusupportinga kwetonda. Wama Rose ogambawo ki? Ekyokwetonda twandigambye yeetonde naye they are very late
oluyimba lumaze emyaka 2 nga Tracy wagambye tubadde tulunyumirwa kale tugambe yatwinsultinga naye tujjawo ekyokumwononera obudde n'essente ze kuba ebyokumutwala mukomera mwononedde obudde bwe ssente ze ebyakooti bitwala ssente tebatwebuzako ffe ng'abakyala kuba nange bandimbuuziza nange nina opinion yange sirwinako buzibu so if they start saying tibagenda kusoma amateeka bali banyigiriza ekiseeza abantu bano tebalina bebeebuuzizaako bo besitudde ngabo ne bagenda mu kooti bo nga ndowooza bo batuddeko nga kakomiti kaabwe nga webesitudde ne bagenda mu kooti kakati ebyo nga tubitadde ku mabbali twebuuze ekibuuzo ekirala ennaku zino abayimbi bavaayo ono yabbye oluyimba lwange ono yatutte ebigambo byange ono yatutte engoma yange ndowooza mubiwulira Tracy mubiwulira ne Rose kati twagala okwebuuza mulowooza kiva ku ki omuntu ovaayo babbye oluyimba lwange babbye endongo yange nsonga ki obuzibu buvaawa oluyimba luba lunyumye nnyo nga waliwo era ayagala olukolamu omulala kyogamba oluyimba lunyuma oli asobola okugamba nti munaye kana kayimba kanyumidde kankatuulemu okimanyi nti omuyimbi bwaddamu oluyimba lwe n'omurespecting oba n'olaga nti what he did was nice kati nga Palaso yaddamu oluyimba lwa Olamide olulwe luli mujja kuba bulungi yali arapinga so bwe yali amaliriza ng'amaliriza oluyimba n'agamba shout out Olamide kati olaga nti omwadde respect era wasiima kye yakola Palaso yasiima bali wavaayo n'asiima tebandibadde nga bamusuubinga okumugamba nti wafuna corporate law biki bandibadde nga ono wakiteeka mu luyimba nabo bakitegeera nti yasiimye teyaludde ebudde ate waba afuddeyo n'aluyimba abavaayo noziddamu babeera balina amaloboozi amalungi kayimba bakaddamu ne kamuwa breakthrough ate naye nga aluyimbye don't forget Yesterday we yaluddamu lwamusibya kuba yesterday singa yafuna right eluddamu yandibadde tebamusiba ti yesterday we yaddamu Viola bamusiba kuba yali tafunye eki right kuva eri famire ya Eri Wamala kuba tulaba Eri Wamala nti mugenzi naye okwogera okuddamu ne Gravity yaddamu oluyimba lwa Rongens Paulo Kafero ate yali breakthrough ye bonna tebazisaba tebafuna lukusa ate nze ndaba ekyo kiri fayina okuddamu olw'omugenzi abafamire si be bazinyimba oli waaba yafa ate n'aluddamu n'amukreditinga twandibadde tunenya bano abaziddamu nga artist w'oluyimba akyakola ki akyaliwo akyaexistinga naye bali abeera yafa tuba tulina okufuna eddoboozi etto liddemu oluyimba tulwagale kati nze nali simanyi vayo yesterday we yaluyimba nindukwataolunoonya yekineze twali tetumanyi ddala ez'akadongo kamu naye nga bwe baziddamu ofuna ne moral ekola ki ofuna ne moral eruddamu kati kyemugamba abayimbi abo tetuganye baafa tebalinayo famire tebalina baana nti ogende w'abaana abo nabo bayinza oba balina kebagala okola ki okuba nga bafuna ku ntuyo z'abazadde baabo oba gwe owulira nga music wa muzaddewo okyamwagala bakole nga Swazi Kafeero yafuddeyo n'atandika okuyimba takyakayira nnyimba ate nekirala abaana bano babeerawo nti abamu baba baagala nabo ofuna bw'alaba nga eyo chances ze ne bavayo claiminga oluyimba lwa daddy waffe temutwadde yalina ekikumi abasinga balaba we bafunira kati olaba Kenzo waliwo omuyimbi omuzungu yaddamu Sitialos ye yavaayo n'agamba nze omuntu bwaddamu oluyimba lwange nze mba kiba kitegeeza nti he appreciates my work oluyimba lwali lulungi ne balu appreciatinga naye kati bali eri baba bakola bubi nnyo okuvaayo tewerabira ne His Excellence Bobby Wine naye yaddamu oluyimba lwa Joe Paul Kafero Dipo Nazigala n'amukreditinga anyway ebintu bino bizze bibeerawo ne gye buvuddeko awo ebbanga si ddene nnyo Irene Nambiru yavaayo ne baba nga bakayanda oluyimba lwanjagala ne Raitani Little Boss Spark Sebabi yavuddeyo naye nga alaga nti ziruziru yakola ki oluyimba lwe nina kyenya katire kange jjemu era naye ziruziru teyafunye lukusa okuva eri omwami Spark Sebabi naye kati ensonga zino zonna olowooza omuyimbi gwe babyeko oluyimba yandibadde akola ki bade batuula n'alaba nti kati ono omwana omuto ziru aba ayingiddewo kale ne bamutemerayo ke bamutemedde kyose osobola oteesa n'omubbi n'omuntu akubbye nedda n'oyo aba tannaba kulubba atuukirire nannyini luyimba waba alaba nga lumugenda mukolera lugenda muwa breakthrough agenda atule naye amutemereyo kamutemedde ennaku zo tewali yabwereere kunze ngamba corporate bwejjiramu nti singa wabaddewo corporate awo ziruziru yandibadde atuukirira ani nnyini luyimba era ziruziru yeetaaga obonerezebwa nti yandibadde amutuukira ne balukolakola bwe singa oluyimba yabadde alwagala nnyo kuba yatulaze nti alwagala lutuuka okuddamu oluyimba lw'omuntu kitegeeza alukolera oba olwagala naye tuukirira omuntu oyo nga Bruno Keche yakola n'atuukirira Kabuye Ssemboga ne baddamu oluyimba lw'ebisaanyi
ne balukola era oluyimba ffenna twarwagala n'abaali tebalwagala myaka giri ne balutegeera kati nze abuuza kirungi ki ekiri mu kudda mu nnyimba ezo eziyiseeko ebbanga ekirungi ekirimu nti production ekyuka kamera zedda otuna kamera zedda n'ezakati zanjawulo nti luli ekifaananyi kyaba tekiri clear bulungi abamu video tebakolanga video zennyininyini abamu bakolanga stage bwaba agenze ku stage ne bakwatako njawulo y'amaanyi nti n'ekirala emigi gy'emito gyetaaga gimanyizibwako olwo oluyimba nti nnyimba nnyingi ze bazzeemu ku migi gy'emito ze zibadde tegimanyi ne basobola okukola ki obeera nga bazitegeera kwegana n'omuvubuka ali eyo n'alutegeera Tracy zingambe ennaku zino edda abavixi ne babeeranga mu bigomasi naye ennaku zino mukwane ebintu byakyuka na vidiyo n'otunulira nga ddala kyekyo vidiyo zize zikyuka abaproducer beeyongeddeko ebitabo kwegamba kye bakola bakitegeerera ddala nze yeebooza anyway ebyo byonna bye tusobodde okuba nga tukola kitukutuusaako mu puroguramu yaffe eno naye nga bingi tujja batubikuleetera wano ku Kakosi 56 tewerabira tebataddemu ssente be ba Higher Level Tour and Travel Agency bano basanga ku Facebook page yaabwe ng'otekamu Higher Level Tour and Travel Agency ojja bawo bafuna bulungi kosa n'ennamba y'essimu Rose gitusomere namba y'essimu eri 0788 75 14 54 ate tewerabira batuleetedde n'ekipya ekyalambulira ku ssimu yogenda bugenzi ku Facebook page yaabwe eri Higher Level Tour and Travel Agency olabe bingi bye weetaaga okumanya n'ebyo byennyininyini ebifo byoyagala okugendamu nga lockdown ewedde nga baguddewo buli kimu ani atyagala tambulako mbadde tina okutuusaako puroguramu eno sibeera nzeka era nga we mutulabe tubadde tukikuba tubadde tukutuusaako ebyakabi mbeera ne bawala bannange bano kyano ebeera Kakosi 256 amanya asigadde nze Tracy mubeere bulungi nange nze Rose temwerabira nze kyesigo bagamba mutwe endowooza zammwe musobole ogamba n'abalaba comment section yawo